bafaaki nyabo bafaaki naye mutuka nokola ebitasaana abalaga ekitufu gwe mukyawa kana bino ebintu ebibalwanya twabisangawo tulibirekawo bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki nyabo bafaaki naye. Webase. Shedwa tubadde tuntutte. Awazo. Kulikayo. Mvuddeyo munna. Omwana yali atya? Omwana gyali muleseeyo tali bubi nnyo ajja kutegeera. Tali bubi? Tali bubi nnyo. Alhamdulillah kizaamu. Basawo bakoze omulimu. Omulimu bagukoze? Bagukoze. Kizaamu amaanyi ekyo. Omanyi? Ese. Ne baganda beera bava wano. Babadde wano? Babadde wano. Badde baze kuntegeeza nga baagala kukola dduwa. Edduwa? Baagala kukola dduwa. Omanye okuva lwe nayingira ennyo enju eno. Mbadde sikola nga dduwa. Kakati baagala kukola shukuru. Okwebaza Allah okubeera nti yansobozesa okukola ki okumaliriza enju eno era n'egiyingira. Ensonga eyo. Okugamba nti baagala okukola edduwa ng'omwana wange ali mu ddwaliro? Ali ku kitanda ne bajje wano batandika okulya emiceere basanyukire wano ng'omwana wange ali mu ddwaliro? Mama Zulfa twekitwala mu ngeri bwetyo ekibakozesa edduwa nga bwe nkunnyonnyodde kuliko okuyingira enju ate era n'okwegayirira era omutonzi asobole omwana oyo okubeera nti amukola ki amukwatirako atereere bulungi adde bulungi engulu kuba embeera si tebadde mbi tebadde nnungi n'akamu n'akeddagala naye nga kyekyo tewali nnyo kigamba nti nate kubeera mu kucyakala kulya muceere si bwe kiri twekitwala bubi Mama Zulfa. Bakole. Wangi. Bakole. Mama Zulfa. Ekyo okyogedde mu mutima mulungi ekyo. Kyogedde mu mutima mulungi. Mwana wange. Tata. Kalimu. Oneewuunyisako ekintu kimu. Mu baana mwenna nga bwe mbazadde mu bakyala ab'enjawulo n'obeera nga gwe ofaayo okulaba nti tonva ku lusegere. Ekintu ekyo mwana wange nkikwebaliza. Tata. Era n'ensaba Allah ayongere okukola ki okuwa baraka. Naye ngenda ne ntuulaawo ne mbeera mu kiyumba kyange ekyo nga bw'okiraba ne ndowooza ne ŋŋamba Kalimu nga bw'olaba nti nabazaala mu bakyala ab'enjawulo. Naye maama w'oyo mwebaza. Yali mukazi wa njawulo. Mu bakyala bonna bw'olaba bamaama bo bonna nga bw'obalaba maama wo mulinamu ekyama. Yali mukazi wa njawulo nnyo. Maama we yali mukazi mukozi. Era mbeera wano ne ŋŋamba ne mujjukira ne ŋŋamba maama Kalimu ono. Simanyi oba nze nali omusobya oba ye yali omusobya Mungu yakola ki? Mungu yamanyi. Naye Kalimu olina ekyenjawulo ku baana banno bano abalala bano. Obugumiikiriza abo bonna, obuntubulamu, obukakamu, n'okubeera nti gwe omu ku baana abakola ki nga era Kulaani bw'egamba nti ejjana y'omwana eri wansi wa bigere byaki bya muzadde we. Ate omusaayi guno gulondoola. Kubanga Kalimu bwe ndaba embeera zo zonna nendaba obugumiikiriza abo nendaba obukakamu bwo n'obeera nga gwe mu baana bonna gw'osinga okunnambula ndaba nga mutuufu oli mwana eddala wa musaayi gwa mu ntumbwe zange zino. Naye ngenda ne ntunuulira baganda baabo naye batonze bwe nti ne ŋŋamba singa ddala Mukama akeera ku makya nanzijulula mba ngenda kubalekawa. Tata obono obalekawa wali Jamiru. Nena ne mbatunulira bwe nti ne sibangu ngabo kati Jamiru oyo mulaba omanyifu abazadde Katonda yatuwa ekintu ekyenjawulo. Tuba n'abaana ab'enjawulo tubatunulira mwenna naye ate obutumya n'omanya nti ono omwana ono tajja kubaamu kabuntu. Kyolaba nti emirundi egisinga obungi
era kyobulaba nti era ne mu Buganda baga nti omusika mukola ki omukwekanga tomukola ki tomulaganga tomwanjulanga nga bonna bakyakola ki nga bawulira nga bakyaliwo naye waliwo obubaka bwenjaga kirungi baganda bwe bazze era ndowooza nabigenda kubikutegeezezza dda nti bazze ne bagamba baagala okutegeka edduwa ekintu ekyo nakyaniriza nengamba nti Mukama Katonda ngonyi otandise okunnyanukula edduwa zange nga nkyali ku nsi kuno nga mulaba abaana bano otandise okubateekamu ekirowoozo ne bafuna ekirowoozo nti tuteeketeekere taata edduwa naye ne ŋŋamba nti kaakati ku lunaku olwo nina ak'enjawulo ke njagala okukola njagala onoonyeza ebyuma ebyuma bino mubiyita mutya mu abaasoma ebyuma bibanayogerako emizindaalo naye njagala kuliko kubateeka mukizimaa mukyakozesa buno bu radio cassette waliwo akayimba kenjagala okubalekera akayimba ka Lord Fred Sebatta keyayimba kebaga nti baana bange kagamba katya taata Sebatta yayimba oluyimba lwa myaka gyadda olabika wali okyali kirenzi kito oli mu primary awo naye yayimba oluyimba n'agamba nti baana bange muli nkwasa ennaku nga ndaba ndi mu nsonda wali ngalamidde naye nga muli mukulwanira ki mukulwanira obuziina bwange bwendi bankoze amakanzu gendi bandesse Sebatta n'agamba nti noowe eyeeyita olaba Jamiru oyo omanya yagala nnyo yalowooza wa kitalo nnyo ekintu ekyo Sebatta yakiyimba n'agamba nti naawe eyeeyita olw'ekitalo tomanyi bwe wakola ki tomanyi bwe wajja ku nsi wabula nze eyabazaala nze mbe mmanyi bwe wakola ki bwe wajja ku nsi ebyuma mbyetaaga akayimba ako wano mu kubasiibula ano ndowooza wenjagala bakakubira awo mu kubasiibula bakuba akayimba ka Sebatta ako kayimba kakulu nnyo naye munaye mwana wange weebale kujja weebale kunnambula Mungu akuwa ebbalaka Mungu buli kintu kyonna kyonna ky'okwasako engalo okole nga zijja abakyala oyongereko abakyala kayimu okyabulamu okyabulamu emanyifu obusiraamu butugamba tulina okubeera ne hakki meka nya nze kitaawe olaba nawe omulimu nagukola nagukola lwakuba ate bonna bakudduka naye munnaye kyebika ndowooza saabafunamu bufunyi mukisa alhamdulillah kale weebale kale Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Nga nsanyusa okulaba. Mkwano. Nga nsanyukidde ddala. Eze nsinza okusangawo. Tulirako wano. Eradde nnyo. Nnyonnyini. Muli mutye. Tuli baba. Mugyebale. Kale munnange. Mwebale okukomawo. Bannange. Nakomyewo. Nera we nakuwulira nti no Anifa yakomawo. Nasanyuka ne ŋŋamba amakaago galekeka. Nange nga gannuma. Kugambye webale kudda. Kale munnange. Mulamu ali ate. Mulamu gyali mulungi. Kangende mukuyitira akubuuzeeko. Akantu okaleeseko. Akantu kaakano ate ndabyogera. Badde nandikakuwadde ddi. Bannange. Kaako kakwate tukanyweze. Okolenga bwe nakugamba. Ennyumba abaana balyoke bantwaleko ennyumba. Bibye bagenda kusoma dduwa yakwebaza gwa nnyumba. Subhanallah. Baagala kumutwalako mukage anamukagale. Mulamu. Waagise. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuliko ekkubo. Ndiwonye. Obaddeeyo. Ne ŋŋamba kangende ndabe ku mugole kati muli bagole. Ku mbalaba. Era kirungi nnyo naffe twamugamba lwaki oleka amakaago oleme okubaliranga yo bali haji kati omuntu afuuse hajati olakamala obaleetera kukokuomanyi oyo ye namukazi ako erinnya ye muyiiya olaba ayiiya muganda woyo ayiiya oli obufe kirungi enkuba etonye etonye emmere tulina ebijanjalo abantu bakuula enkumbi wajerebe walemera ku nkumbi vuga amatoka mu kyalo ye ate nkola ki era nina kulima abazzukulu tebaali enseenene
kuka mulya ku nsenene. Ewaffe teri nsenene. Ensenene ziri eno abo bugali bayitomu bagenda basita. Ensene tuwulira mpulire ku laadiyo. Muyiiya wuyo akomyewo. Omulaba. Aleetedde Katonda munyweko. Muyiiya. Ate okoze vice versa. Kugabi. Kimukwano. Katunda katukuyita mugole era bambi weebale nnyo weebale weddanjeyo kayiiya lowooza olaba kati ne bintu ambala bifaanagana. Ayambala bbula anyambala bbula. Banna leka nkateeke mpola nja kunywa anti mbadde nkyagala kunyumyanyumyamu owange abaana baffe bagamba abaana balungi ayiya oyo gwolaba akamula akatunda bino bye biwukulu abaana balungi bagenda kusoma dduwaaya okuyingira mu nnyumba eno era kituufu bagenda kusoma dduwa banna kale katubasabire bagisome muyiiya okamula akatunda awo walemerawo mulamu oyo kukatunda akukamulira akatunda yasoba n'okanywa n'okawulira kugambye yasoba awa oyo omwana mutendeke fe maama yamutendeka buti fe abaana abe wakubatendeke iya tobadde kihayi nabo mwana obadde ki abadde kikaki olubuto lukuluma haji okwakantu kwolese kakolerawo ate kandi badde tekakolerawe kakati kati koze kiki nange simanyi bana omuntu agenda haji nange tukoze tuzenyensi togenda tondeka wane eddalikalika gwali gwobindeetedde gwolesedde ddagala muniifa nkubuulire nze we banansanga wano n'obutunda buno nga bansanga tondeka wano kati tukoze tutya kateekekolere ndekangende olwobulire bannange omusajja basanga no batagamba haji bannange asokezeewo obutunda buno bafaaki abatusaakulirimanya naffe twabisangawo batunyiganga bakamula emirimaawa otesegana obulamu babujjawo mu mazima beekubya n'emizimu nga temutumbwe twaba muzimu nyabo bafaaki kikyobadde ki nimukotule bulungi bafaaki nyabo tata mama mama jangu takalina gyabadde jangu musaze bwati mundebe obadde ki bannange mama lesesimu tukubira bannange nze essimu eyange teriiko muliro leeta essimu eyo mama leta essimu bafaaki nyabo bafaaki naye bafaaki kakati essimu eyange teriiko neeyatayi kwata essimu oba ofuna gyogenda okujja okugira eyatayimu oba weewola omumanyi ze sibimanyi ebyokwewola eyatayimu bannange abadde bakubanja temuli kantu mukama bituwa kutugezesa labe kye tuli munda mutuuka n'okukola ebitasaana abalaga ekitufu gwe mukyawa kana bino ebintu ebibalwanya twabisangawo tulibirekawo bannange mwenna kitalo nnyo kitalo ddala alla kyagera tewali ayinza kukikyusa ekyamazima muzeeyi yatufuddeko oba atufuddeko mu ngeri etitegeerekeka obulwadde bumulumbye mangu naafa munnange ate alla kyagera kizibu kyakusalawo okugamba nti ebintu kikyusa wa inna lillahi rajiun mpozi mu bufunzi twalyagadde nnyo okumanya kuba abaddewo batuwulireko muzeeyi enfa ye yabadde etya maama
enfa ya muzeeyi yabadde etya kubanga tetwategeerako nti buno omulwadde muli ali mundiyo bakuti ali ku kiki tewali kibadde kubanga abadde ali kutegeka mukolo gwa kusaanika dduwa ya shukuru ng'era mulamu bulungi nnyo nga tugenda kukola shukuru yaffe kusaanika leero lwa mukaaga muzeeyi munnanga ataatugenze nze baana bange siina kye nategedde nze nange nawolesaawo namuwadde bulungi wakatunda n'akanywa bulungi negenda mu kisenge omwana wuli Shakira nange ye yannoni najja nangamba taata wuuna ali bubi nagenza okujja nga ndaba ataawa nange simanyi kye yabadde naye okuva omuntu lwe yafudde ndi muli bukunneewozesa bwewozesa mulinga abaga nti nze nassehaji omwana oyo Shakira ababuulire Haji lwe yafudde munneewozesa bwewozesa nze nange saategedde omwana bwe yaze nangamba tumukubire essimu nga nange essimu yange yaweddeko dda omuliro nze nandikoze ntya kati muyo Shakira eyabaddewo ababuulire lwaki munneewozesa bwemutyo kati singa osobola okudda n'oyogera amazima n'ojja n'obabuulira bannange nze nawadde mba mu kisenge nze yasehaji nekyamala ngenda nemukonako namuyita taata zuukuka webake bulungi nga tanyeganga tuyana yenda nengezaako musitula mutuuse muteme bulungi nga tatereera naye nga lwaki tewakubidde essimu oba okumpita nagagezaako nensaba maama essimu mama nanga soka naga kumpa essimu nangamba nkozese eyange ne mugambe yange yaweddeko omuliro nangamba funawo ojja essimu oluvannyuma namba essimu ye naye nga bamubanja kulikama banja kusimuye kakati bannange enfa ya muzeeyi fenna tugiwulidde ekyamazima tetulina bwe tuyinza kunenya nti ono oba oli ate Allah bw'abageze ekintu abaakite tetulina kyakikolera wabula tulina kati okulaba enteekateeka ezigenda okuba nga ez'okuzimba zinyidde zijja ebirango biwandiikibwe bigende ku leediyo aliko okubika muzeeyi tutegeeraganye sinaba kumatira sokulindeko ngenze mu kiyungu mbadde ngenze okufuna akatebe kano ka baasi sike ka muzeeyi keyaberanga nako kino briefcase ya muzeeyi mbadde nziteyo akatebe bwenti emabega mu luggi ngenze sikayo akatebe ako ka briefcase badde bakategeke bwe bati mu nsawo y'amanda wakati mu nsawo bbiri eno esooka eno nene eri ku kisenge gaddeyo badde okimyeyo ki ebintu bya muzeeyi ayinza atya okugamba ngu atereke agitereke mu manda kisoboka ekyo nze mbagambye wano waliwo ekikani nze nze nkyatanga n'empa ya muzeeyi nonye katebe naye tokasikayeoluggi erikubutuka kakati mu mazima nedda maama oli muzeeyi maana ng'atemu mazima muzeeyi ku buvunanyizibwa bwe bwetumumanyiko n'engeri gyakwatamu ebintu bye tasobola kukwata kintu nga kino mwatereka empapula ebyobuvunanyizibwa nakiteeka mu manda ate ekyokubiri lwaki empapula ze ez'omugaso byo zatereka muno teziriimu mulimu bipapula papula ebitalina makulu munoonye mwemulabika mulimanyi nayinza okwetegereza ekintu kino nga kiringa ekyapa kya muzeeyi kyeri kisanze waggulu mu kibanyi kino kyapa kakati muzeeyi asobola okuteeka ebintu mu kibanyi kati olaba mu kibanyi wano babibadda bano bonna abazeeyi tebabiirawo abange lwaki
muganda wange mumuteeka ku nninga bwekiri naye bakuziza abaliwo entuula bajja bintu mu kisenge kya kitaawe abaana baakula tebakyagenda mu kisenge kya kitaawe ebimu byavudde bitya ne bigenda ku kibali efumbira abaana abo baali badde gwenno weteekera nabadde mukukabira wange ng'ate nziramumanye ebbanga gyenamaamaye kolaberangako mukayabu kasita mu bifunye kasita mu owulire temunneebozesa mulindeeko ono naye abadde abuuza maama musimanya biki kati kwoyogera ngaani wano bwabanzaala n'azaala n'olu aba muganda we yadde ono si wakitafu naye naye ali muganda we Aisha tayogera nawe tujja sikajanja tuba tuli ku nsonga tujja kumulamwa kamabulire kibi kyalogedde okubuuza maama nti sooka okukakanya abantu bagala kumanya abayalize kibi kikyaba kalimu Antitegeza nibali wamanga mabati balina kutuulawo Bafaaki abatusaako bunkenke ng'ebibalwanya naffe twabisanga